إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba tukyagenda mu maaso n'emisomo gyaffe tukwatagana ku nabbi waffe omulungi Isa alayhi salam ayitibwa Yesu. Nga twalaba engeri gye yazaalibwamu, olwaleero nsaba tulabe omulyango ogukwatagana ku kigambo ekigamba nti Yesu si mwana wa Katonda. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'an ng'atubuulira mu suratu Maryam okuva ku aya 88 paka 95. Allah yagamba waqaalu ittakhadha arrahmanu walada. Abatali bakkiriza bagamba ti Allah subhanahu wa ta'ala yeeteerawo omwana, ti Allah omusaasizi yateekawo omwana. Laqad ji'tum shay'an idda. Allah atugamba nti mazima ddala ekintu ekyo kye mwaleeta, kye mwayogera ekyokuba nti muteeka ku Allah ekigambo nti yazaala, kigambo ekyo kibi nnyo mu kubeera nti ekisooka si kituufu ate kibi, kyagenda wala mu bubi bwakyo, kuba Allah subhanahu wa ta'ala tekimugwanira kubeera nti abeera n'omwana, kuba tumanyi bulungi omwana gyava. Omuntu ogamba nti ono mwana wange aba n'omukyala naki ebyo byonna Allah tebimugwanira. Ta'ala Allahu an dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala wa waggulu nnyo ku ebyo byonna ebimuteekebwako kuba nti yeeterawo omwana. Era Allah atugamba olw'ensonga ekigambo ekyo abatakkiriza kye bayogera, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Eggulu libula okweyuzaayuzaamu, libula okubwatuka, n'ensi ebula okuba nti yeeyuzaayuzaamu. Si ekyo kyokka, n'ensozi zibula okubeera nti zitugwira olw'obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'alina ku kigambo ekyo ekikyogerwa. Naye lwakuba Allah musaasizi musonyi atuleka ne tuba nti abantu basigala bakyogera naye ne tutabaako kizibu kye tutuuseeko. Ebyo byonna bibeerawo ensi okubeera nti yagala kubeera nti yeeyuzaayuzaamu olw'obusungu bwa Allah, an da'awu lirrahmani walada, olw'okuba nti abantu bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala omusaasizi yeeterawo omwana. Allah atugamba, agenda maaso atugamba nti wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Tekigwanidde Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nti yeeterawo omwana, ateekewo nti ono omwana. La yanbaghi, tekigwanira Allah subhanahu wa ta'ala kitiibwa kye. In kullu man fi samawati wal ard illa ati arrahman abdan. Tewali kintu kyonna mu nsi ne mu ggulu okujja nga kitonde kyonna okujja nga kugenda maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga abd, nga kiddu. Fenna tugenda kugenda maaso ga Allah nga tuli baddu be. Fenna ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala tuli baddu ba Allah. Abantu fenna tuli baddu ba Allah, amajinni gonna baddu ba Allah, bannabbi bonna okuva ku Adam alayhi salam, Adam, Musa, Nuh, Ibrahim, Ismail okutuusa ku Yesu n'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Abo bonna baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Fenna tugenda tutuuka mu maaso ga Allah nga fenna tuli baddu ba Allah, era nga tufakasa nti tuli baddu ba Allah. Allah talina nti ono kojja wange ate ono ate mwana wange ate nedda. Allah talina nkolagana, wabula fenna tuli baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, tukolera ye, tusinza ye Allah subhanahu wa ta'ala. Ate nga kintu kirungi kuba tuli baddu ba Allah, kuba Allah yewa waggulu era asaana okuba nti tubeera baddu be. Allah kisaana. Allah agamba nti laqad ahsaahum wa addahum adda wa kulluhum aatihi yawma alqiyamati farda. Allah subhanahu wa ta'ala atulaga nti abantu bonna ebitonde byonna yabibala era abimanyi omuwendo gwabyo. Era atugamba nti fenna tugenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lw'enkomerero nga fenna nga buli omu ali bw'omu
nga toyina mwana toyina ssente toyina ki wabula tugenda sisinkana Allah subhanahu wa ta'ala buli omu nga buli omu kinnoomu nze naawe ampuliriza ndaba tugenda okubeera nga tugenda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli bw'oti ng'oli omu Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atubala atubuuze lwaki twakola bye twakola ku nsi lwaki twayogeranga ebigambo bye tutalinaako kumanya nti Katonda yazaala Yesu n'ebirala. Allah subhanahu wa ta'ala yasinzibwa ate talina mwana. Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Nisa okuva ku aya 171 paka 173 Allah subhanahu wa ta'ala era yaddamu ensonga eyo n'atugamba nti ya ahla alkitaabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa alhaq. Abange bannannyini kitabo temusussa komo mu ddiini yammwe, temusussa mazima, mwogere amazima gokka agali mu ddiini naye temusukka ku mazima ago ne muyitiriza okubeera nti mwogera ogamba ebigambo bimutalinaako kumanya. Mukome kuwayoga amazima Allah ge yabawa. Allah ng'agamba abayahudi n'abanasara bajuzi ne bakristians temugenda temusussa mu ddiini yammwe wabula mukome ku mazima nga we gajja. Wala taqulu ala Allahi illa alhaq, temwogera ku Allah okujjako ebituufu. Innama almasihu Isa ibn Maryam rasulullah, mazima Yesu mutabani wa Maryam rasulullah mubaka wa Allah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Era ekigambo engeri Yesu gye yatondebwamu kyali kigambo kya Allah, kigambo ekya kun tibeera ne kibeera. Allah yagamba bugambi beera, Yesu n'akola ki n'abeera. N'atuma Jibril ng'amutumye n'omwoyo. Jibril n'agufuwa muki mu Maryam n'afuna olubuto n'azaala Yesu olw'ekigambo kya Allah nti beera ne kibeera. Allah subhanahu wa ta'ala agenda maaso n'atugamba nti fa aminu billahi wa rusulih, mukkirize Allah subhanahu wa ta'ala n'ababaka be. Wala taqulu thalatha, temugamba nti bali basatu. Tuyina okukkiriza nti Allah ali omu si basatu, nti Katonda Taata, Katonda Mwoyo Omutukuvu, Katonda Omwana. Allah akitugaana ekyo nti wala taqulu thalatha, temugamba nti bali basatu. Tuyina kugamba nti Allah ali atya, ali omu. Intahu khayran lakum, Allah atugamba nti bwe mulekerawo ekigambo ekyo kyemugamba nti bakatonda bali basatu oba omu basatu, omunaakikomya ne mukkiriza nti Allah ali omu, kyekisinga obulungi gye muli. Innama Allahu ilahun wahid, mazima Allah asinzibwa ali omu. Subhanahu an yakuna lahu walad, Allah yawukana okubeera nti yatukula okubeera nti alina omwana, tasaanidde kuba nti alina omwana. Lahu ma fi samawati wal ard, yenna nnyini ebyo biri mu nsi ne mu ggulu. Wakafa billahi wakiila, era Allah subhanahu wa ta'ala yasaanye okubeera nti yeesigamirwa. Nabwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala yasaanye okubeera nti asinzibwa ate Allah talina mwana. Yesu si mwana wa Katonda wabula mubaka wa Katonda era muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha wallahu a'la wa a'lam.